Abalungi mukama waffe yeebazibwe nnyo. Nsanyuse okubalaba mu linnya lya mukama waffe Yesu. Ntuuse leeti eddakiika 3 olw'ebigwa tebiraze, mba saagala kusuula mu ddakiika waakiri nzije nga bukyali naye okusinga okujja nga bugenze, naye waliwo ebinnema. Mujja kunsonyiwa olw'ebiriwo ebitonotono, naye tujja kgenda nga n'ekiriwo. Nsanyusa okubalaba era mbaaniriza mu kifo kino mu linnya lya mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja. Bw'otuuka sharinga vidiyo eno nga bwe kisoboka, tubeere nga tugenda mu programu yonna nga bwe erina okubeera. Olwaleero naffe tugenda kubeera Namugongo. Leero tugenda kubeera tulina obubaka obwa Matters Day. Mukuliko eyo ababaddeyo essimu mbunne ebaluse. Essimu ebalukidde mu mmotoka neekuba emmotoka. Mbirabyeko awo simanyi. Waliwo omuntu akedde n'angamba pasita watwokesezza nti twatambuzza ka vidiyo ng'otugambye bagenda kuba e Namugongo. Nkedde ku makya siraba mirambo, siraba bbomu. Kwegamba twakyogedde bakikole oba baleme kikola. Twakyogedde bakikole kwegamba. Ekitwogeza ebintu ebyo tuba ebituleeta amangu, tuba tuzze okusitopinga ekyo ekinene kye baba bategese okukola bannayuganda. Olunaku lwe waaliyo birthday ya Muhoozi baali bategese okukuba Nakawa, Ntinda, Kiwaatule, simanyiwa. Bwe twakyogera baakisiba, kyali mu pipeline. Era nkyogera with the authority bwe mba nkiwulidde. Why? Ekisooka mba sigamba mmwe, mba ngamba bo bwe bakiwulira, bo ne bakisazaamu. Waliwo omuntu omu ansindikidde ebifaananyi n'angamba watulimba mbuno Katumba Wamala ali mu house arrest. Wano simanyi yabadde wana. Mmwe muwakane, nze byenjogera mba mbigamba bali. Ne bw'onondaba nga nze yeeyokesezza oba ateeyokesezza, nze mba mbigamba bali. Era mba saakyogedde nti bakere ku makya bakube bbomu. Mba nakyogedde baleme kukuba bbomu ebasale. Ate bwe bakikola beeyokese. Kakati bagaye mbunna akasimu simanyi kabiriiti ebwatuse ne bendabirwamu essimu tezibe. Mmwe musoose okusibira essimu mu gundi ku dashboard. Juzi bakwata bannuwa mutwe muwomoro. Essimu zaabwe zasigala mu mmotoka 3 to 4 days nga tebannabazifuna. Ne bafuna emmotoka yaabwe ne bagigulawo nga bamaze obbata ng'essimu zaabwe mweziri nga tezaayabika. Mmwe musoose oteeka essimu ku dashboard. Wama twebaza Katonda akuumye bannayuganda n'abakuuma eri obusaale bw'omubi. Eno message olwafulumye bagitegeereddewo nti tugifulumiza. So mbaniriza ngenda biyitamu awo mu secretariat, naye njagala tusigaze obudde obunene nnyo obwoya ekigambo kya Katonda. Nyina ebyawandiikibwa bingi ojja kubeera nga obiwandiika, naye olwaleero mpise mu byawandiikibwa bino byendeese. Ndeese Luka essuula 4 olunyiriri olw'18 lwokka lwe ngenda okwogerako, ate n'olw'18 ngenda kujjamu kategore emu gye ngenda okwogerako. Ate era nendeeta ekitabo kya Ezekiel chapter 12. Ezekiel essuula 12 olunyiriri olusooka paka ku lunyiriri olw'16. Osobola okugattako Matayo 13 Matayo 13 okuva ku lw'14 osome paka ku lw'38. Osobola okugattako Samwiri ekisooka essuula 11 okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lunyiriri olw'okubiri. Nayogerako ku maaso ng'ekyokulwanyisa emabega abantu abalaludde nange omwaka oguwedde mujjukira last year but one twasoma ku amaaso ng'ekyokulwanyisa, naye n'olwaliro nkomyewo okwogera ku kulaba, okutunula, nga ngamba bannayuganda tutunule tulabe. So njagala mpite mu bufunze tugende mu kigambo kya Katonda, tukisigazeewo ebiseera nga biwerako byengenda okunnyonnyola. Molini sikini kyakyo ekyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu
contacting Maureen Skin Care kuba abamukozesezaako bamujulira. Waliwo omuntu omulala ampadde obujulizi n'angamba pastor okubalwa ngamba nve ku biscuit si kyalina infections n'angamba bannange pastor weebalire ddala n'agamba bannange weebale. Yes, era bw'oba oliyo nga infections zikulemeddeko gwe omukyala ali emigaati omanyi abakyala balina okulya ate Museveni yabagamba mugiveeko mulye muwogo. Biscuit migaati ebyo mubyagala nnyo byammwe. By the way byammwe wulira wamma bw'oba omanyi nti infections zikulemeddeko inbox mi ate ogiviireko ddala osooka ogira olya muwogo owaffe oli ow'obuzaalirwana kubanga biscuit zijjuzi wano mu 1900 mu meka waawaawaawo naye okuva eri bajjajjaffe balyanga muwogo era so ne Museveni atuzzayo mu 1900 tulye muwogo. So bw'oba badde olina infections ezo abakyala basobola okukuyamba naye ng'obiviirako ddala bino nodda ku biri nabagamba mujja genda mu kizuula mpola waliwo abajja abaana baabwe ku sukaali nti ebifuba tokyabiwulira naye luli fe amagezi tujja gabawa kitunawulira tujja kibagamba ne bwe kiba kyokya tujja kukyogera kiyambe be kiyamba abakitwala bakitwale abatakitwala bakireke. Now nazze eggulo ne mbagamba ku kintu ekyabaddewo ekyennamugongo nga sinabagendeyo tulina retreat mu Amsterdam tulina mu Amsterdam ng'ennaku z'omwezi 3 guno mwezi paka nga 3 ogw'omusanvu so kakati kitegeeza obudde butuweddeko guno omwezi then paka nga 3 ogujja ogw'omusanvu so tosubwa his excellence gyali ajja kujja ne munne Bobiwine naye ajja kubeerayo abo tebajja kuteŋŋana bajja kubeera bombi kubanga bombi tubeetaaga so nubianili gyali abogeza ab'enjawulo Kakwenza Lukira Bachwezi gyali ayagala okwogerako ne Kakwenza akubulire yakikola atya oyinza okubanga tosobodde genda ng'olina gwe sponsorinze nawe oyagala ogende e Germany nga tulina passport kati gw'osindise mugambe akwate essimu awe Kakwenza akulagirire bakola batya. Waliwo omwana yakoze ka TikTok mu Kenya yakutte olweyo n'atuula ku lweyo ne lumubuusa nabagambe no ensi weeraga apps zijja omwana yabuuse ebinyonyi ne bimweripako n'akikuba olwi nakamba wacha ne ennyonyi yabadde mutomedde n'agyewuma n'atuka mu bbanga n'asiba n'adda ne reverse awo wetulaga Kakwenza ye yabisookamu. Kakwenza bw'atyo bwe yafuluma e Uganda n'agenda e Germany nga tewali amanyi waayise so byonna Kakwenza ajja bibabuulira temumusubwa. Tuyina mu USA mu mwezi gw'omunana nagwo mu gwetegekere ne First Lady ajja kubeerayo mu Toronto Canada nammwe esawa obudde bwonna muntegeke First Lady gyali so obulango bukomyawo. Tuyina omwogezi w'oku mikolo tuyina akwata emikolo n'embaga ebifaananyi ne video tuyina omuzimbi bonna basobola okukolera kyoyagala bw'oba olina kyoyagala ku ebyo tusobola okuba kutuusako ate nga beesigwa Mukama akuwa omukisa. Nabagambye eggulo meeting yatandise essaawa zabadde 10 mpaka ku ssaawa 2. Meeting eno yabaddemu abasirikale ab'enjawulo abamu bavudde Rwanda naye ng'ewaffe mu Uganda mwabaddemu Nankabirwa Felix Kuraije muhoozi yennyini taata we Museveni ne Kayihura be babadde bateesezza okukuba Bannayuganda bomu ne bateekawo abasajja 2 be bagenda okukwata n'ebibwatuka. Omusajja omu babadde bamuyita Swaibu Kiguli omulala nga bamuyita Kakande Jamiru babadde basiraamu nga naye baabwe sige emanya gaabwe gemanya ge babadde babatuumye babakwatireyo. Ekigendererwa mu byonna okwongera okulaga international community nti Uganda eri abatujju bagitagetinze target y'abatujju okusobola okulaga international community nti Museveni alina omulimu gwakola ogw'amaanyi ennyo era abatujju banoonya Uganda. Ekyo Museveni juzi nabagamba Museveni akoze erinnyo okwetoloola ensi yonna nga akolera ku bulamu bwammwe n'atokomosa omusaayi gw'abantu ne guyiika ne gutokomoka awatali nsonga ye ne yeegulira ekitiibwa.
nembagamba okutya kwammwe ne mubeera gavumenti tuyambe ye ne yeegulira ekitiibwa n'abeera hero. Museveni tadeservinga kuba hero kuba talina kye yali akoze. Ebintu byonna byasolovinga yabeera problem. Ye yabeera problem ate najja nayagala abeere solution. Museveni atusookayo tayagala problem gy'atamanyi kuba talina solution. Kyofuna baje bulisa wa creatingawo ebibye. Najja n'abeera solution bananga omusajja atujje mu Matigga, omusajja atujje wano, omusajja atujje mu Alice Koni, omusajja atujje mu Juma Olisi, omusajja atujje mu Yitongwa, omusajja atujje mu ADF, omusajja atuwonyeza Koni. Byonna ye muntu omu yabikuriyetinga. Okitegedde. So byebyo byabadde mu secretariat eggulo gye nazze kanti ndiggwa nga nziruka emisinde nabadde sina kyakukikolera nabadde nina okujja nje babuulire nga bwe natayipinga abamu temujja bisoma. Kaakati ekyo kibalage nti kyabadde kigenda bbeerawo. Bayibuli egamba Katonda taleeta kabi mu kibuga okujjako ng'amaze okubuulira abantu be. Era Katonda bw'alabula ekintu ne musaba oba ne mukyoge kati nga bwe twakitegedde ne tukikuba akabonero kajja akalaga nti wali weebase n'olutanga ofunye accident n'ofwa oba abantu bo ne bafa n'osaba n'ogamba mukama accident nzigoba ebirooto togezanga n'obinyooma mukama accident eyo njigaana mukama njigaana wayitawo ennaku nga ziizo oba wiiki nga bakugamba munnange nno mukyalawo gundi afunye accident ka bodaboda kamukubye emotoka nemusibirako bweti naye bamuddosiza mu ddwaliro just anuubuse enkokola zo zinuubuse okujjako ne wano weewati ng'omanya Katonda kali akabonera akaleese nti kyabadde kyakubeerawo naye olw'okusaba mukama akiziyizza. Muzeyi wange nali nvuga bodaboda n'aloota nga baleese omulambo ewaka naye nga omulambo guva Kampala. Nasituka ekyo nabuuza mukama omulambo oguva e Kampala guno mulambo ki? Mukama abaana bange bagenda kufwa? Nedda mukama nyina omwana mu bodaboda ono omwana ayinza okufwa. N'agamba nedda mukama asiimwe tagenda. Mukama asiimwe tagenda n'alookamuwa ebyawandiikibwa n'asaba n'asiiba n'agamba nedda mukama asiimwe tagendera wano nedda mukama wakiritwala nze nedda mukama ogwo omulambo oguva e Kampala nguganye lwaki omulambo oguva e Kampala okujja wano mukama e Kampala nyinayo abaana batono ate yali ali awo ngena mukama kasambidde lwafwa olwo nange lwe nali nfudde ne bankuba ebyuma ne bamugamba wira kucupa tannaba kuddangu n'agamba woowe maama nnyabo mukama tetwatesiza nti omwana tafwa ne bamugamba haze engulu ayogera okitegedde. So Katonda akabonera akatono kajja okulaga kiri ekinene ekivuddewo babadde bagenda battire Namugongo mbabuulidde. So leero ngenda kwogera ku kulaba bannayuganda kirabika tetulaba naye kanzijewo ka politics kano akatono. Bannayuganda tulina olusozi gambalagadde oba gambalagala. Tutunuulidde olusozi gambalagala lwe tulina okulinnya. 1 bannayuganda njagala mumenye constitution ya Uganda. Bannayuganda constitution mugisuule mu kasero kubanga abatuliidinga constitution bagisuula mu kasero. Kati kambabulire Museveni kyabafugisa. Museveni abafugisa constitution yeje yanyooma yeje yamenya. Mwene mugigondera nga yetagigondera kati kyovula banga mmwe mukaaba yagiri bweru wabula agibavugisa mmwe mugiri mumunda. Bannayuganda musooke muve mu constitution eyo tudde bali tujja kukola constitution endala. Juzi mu kisibo kye tubadde tusaba Katonda nti twagala endagaano mpya kakati enkadde yo tusooke tugimenye. Constitution yo tugimenye. Mbabuulira bwe mugaana ne musigala mu constitution mmwe mugenda kaabanga bo beeyagala. Nyina fairo ku mmeeza nyina tasiki gengendo bawa. Njagala mugikole tugikole. Leero mugenda kutestinga amanya gammwe amaanyi gammwe mugategeere nti no mulina amaanyi. Mujjukire eggulire eribadde kubukedde eggulire eribaddewo erya Muzeeyi Muleme sigenda ddikuba oba ndikube ninga lwaki sirikuba. Muzeeyi Muleme oku odi Kampala gwe babbako ettaka mumutegedde. Muzeeyi Muleme oyo ye politics yekka gwendeese wano. Muzeeyi Muleme bali mu kumubbako ettaka
gye yagula mu 1970 mu mateeka ng'aliguze ku bannannyini. Omusajja ne bamusuula ebweru. Waliwo omuwala Omunyarwanda akulembedde naye ng'omuwala oyo si yayagala ettaka eryo. Emabega w'oyo omuwala waliyo Natasha. Bino bye mbabulira biva mu custodian board. Emivuyo giri mu custodian board era mbijje mu custodian board gye nvudde ne noonya bekikwatako nenfuna information eno kubanga si buli muntu ali mu government ya Museveni nti mubi. Mbagambye jjo minister yaŋŋambye ebintu bye tukola si lwakuba tubyagala naye tubikolera ku mudumu gwa mundu. Omusajja bwe tutabikola akutta era ne wenjogerera nze ndi mbuyaga omusajja agenda kunzita. Ali mu government gw'omulaba aweereza naye akiwulira ali ku listi ya kufwa. Yagambye bannange mutuyambe mutulwanirire. Ali mu government minister akuuma na mundu eze mundu babeera babakaka bagenda ne bakola ebintu bye batalina kukola ne baboogeza ebintu bye batasobola bye batamanyi nga ne bw'okimubuuza. Nze bw'ombulirayo vidiyo emu gye nakola mu 2019 n'ombuliramu ebigambo 2-3 yonna nsobola ogikuddiramu. Abo abantu boogera ebintu bye batasobola kuddamu enkya nga yabyogedde eggulu enkya n'abyegana kuba si bibye. Wulira Muzeeyi Muleme bamubbako ettaka. Kakati bamuzannye akazannyo ne baddamu ne bamuwaayo ne bamuziza mu nyumba ne bamutwale kubanga byali bimaze okujja mu mawulire. Ne bakozesa omulamuzi aliko kubanga byava wa mulamuzi mulala basokewo omulamuzi omulala n'amugamba nkimanyi ennyumba yiyo naye bw'obanga bino by'omusango kakati byo birala ennyumba bagenda gikutwalako leeta obukadde 10. Muzeeyi nga tazirina. Omulamuzi ng'omusango bwagusala bwati gujja kutegeerekeka nti naagusaze bubi. Ye step 1 gye yasooka okukola kwe kukola judgment nti ekizimbe kiddeyo mu custodian board ate nga tiyakigula mu custodian board. Tekibangayo nedda. Tekibangayo naye ye kye yakola kukijja wano kukizza wano. Bw'akiza mu custodian board ne kibeera free olwo kati ate ne bakigula enkeera ne bakigula nga tebamuwadde mukisa nti oba nkizizaayo okay bakyogere nti nno bakitunda yeegule kale kubanga neyo option yandibaddewo ne batamuwa chance ne bakiguza omuntu omulala. Wulira omuwala akyagala bamuyita Sharon ndi omujenyi. Emabega wa Sharon waliyo Natasha. Bali nyiridde constitution ne bagimaliriza yonna ne bagimalawo. Bwe munaagaana bannayuganda okuva mu constitution eyo nammwe mugiveemu nga bwe bagivaamu. Nammwe ne mugivaamu mu kyakaba. Waliwo omuntu gwenda byakaabira amaziga ku kibumbe ennamire ennamugongo. Ennaku emutta agenze ku kigundi n'akikwatako bw'ati n'akaaba. Genda bakugobe ku ttaka. Amaanyi ge wakozesezza okuva erukunjiri ng'otambuza ebigero okujja okukaabira wane namugongo ku kibumbe senga wagataddemu nokola abantu milioni 2 ezibadde ezo milioni 2 bwe ziremera mu kibuga mumanyi kiki ekitegeeza kati ekitegeeza musobola obikola muganye buganyi babagobe ku ttaka. Katusooke tuyambe Muzeeyi Muleme. Ngenda bbawe namba ya judge sirero ngenda bbawe namba ya judge ali mu musango. Wulira Muzeeyi bamuwaddeyo kapanado okumuvubiriza era Muzeeyi nkimanyi tokimanyi nti nukyo naye gwe wulira Muzeeyi toddayo kutendereza mulamuzi yakuziza mu nyumba nedda agenda kutyemula omutima ku ssaawa esembayo kubanga ne judgment weeri ogenda kuva mu nyumba. Bannayuganda musituke tulwanire Muzeeyi Muleme. Muzeeyi yakola mu myaka gye egy'obuvubuka n'ateesa abayindi ne bamuguza nga bagenda abayindi ne bamuguza ebyalaali ebibye teyabigula mu custodian board. Wabula bwe bagenda yali asigazaayo omutwalo gumu n'ekitundu guli ogwedda ogw'ensanvu mu ogumu ogogolo okuba abayindi ebyabwe byonna byali bize mu custodian board. Yagenda mu mateeka balance n'amuteeka mu custodian board era abantu abaali bannannyini ne bamufuna
ne bamufuna kati bagende India ne banoonyayo obuyindi banoonya obuyindi obuyaye ne bujja ne bwefuula nti nno bwe bunnannyini bw'ekizimbe ekyo emabega we waliyo Natasha mukitegedde kati gwowulira muzeeyi baamuzannya akantu ne beefuula bamuddiza mu nnyumba ne beefuula bamuzizza mu nnyumba ku kiragiro kya kooti kwegamba asobole okukkiriza kooti nti kooti ejja kusala amazima nkubuulira si kituufu muzeeyi bagenda kujja mu nnyumba naye muwulire ono omukazi ngenda kumupositinga Kamalo balaga omukyala ayagala ekizimbe kino Kamalo balaga omukyala ayagala ekizimbe kino ye tusooke tumulabe ye namba tembuze bannange bwe tunamala okulwanirira muzeeyi kati oyo omukyala oyo mwamuleeba oyo mwamuleeba era ngenda muteekayo ngenda bbawa ennamba ye ngenda bbawa ennamba y'omulamuzi essaawa yonna mu custodian board bagenda jimpa bangambye bagenda jimpa omulamuzi ono bamaze okuteesa omulamuzi bamuyita John Iudisi Kaitirima owulidde Natasha yayagala ennyumba Natasha yakiri emabega byonna bye mulaba bye bazannyamu byonna Natasha yabiri emabega tebabalimba akulembeza ono omuwala si lwakuba nti nno omuwala yayagala ekintu nedda emabega waliwo Natasha kubanga Natasha yenna nnyini kizimbe ekiddiriddewo bwengenza okukebera likodi zizonna waliwo ekizimbe ekiddiriddewo eky'abantu b'omugenzi Paulo Muwange Buwama waliwo era nawo bayagala ggulawo ako katulayango konna nga bw'okalaba akakali awo kodi Kampala ako konna Natasha ayagala kukagula ogu olwa bizinensi yaabwe eri eya baasi ezo ezigenda e Rwanda simanyi Trinity simanyi gundi kubanga awo wonna wazeewo baasi ezidde e Rwanda eri wansi waliyo Jagwa wano waliwo Trinity wano waliwo zonna akakagundi konna awo wonna Natasha ayagalawo omuntu omu kati mwe bannayuganda mudde mu kugondera constitution bo gye baamenye edda enkya nzikiriza Katonda nti enkya owa custodian board agenda kuba ampadde ennamba ye njagala tukubira omulamuzi ogwo simanyi Kayitirima simanyi owebikoleki lwaki ogwo omusango temwaguwa gundi ono omusajja waffe gundi waliwo ono omusajja ono yasala ogwa nuupu yani kati alinga ye mulamuzi aliwo Sekaana lwaki temwaguwa Sekaana era muzeeyi toddamu era muzeeyi agamba omulamuzi yagamba njira mbeeramu omulamuzi yagamba nkugambye bali mu kukwokesa muzeeyi bali mu kukwokesa bannayuganda musituke tulwanirire muzeeyi muleme tulabe nga muzeeyi asigaza ettakali mbabuulira ennamba ngenda zibawa ngenda bbawa ennamba z'omuntu akirimu mu custodian board ngenda bbawa ennamba y'omulamuzi ngenda bbawa ennamba y'oyo omuwala agula ebintu bya Natasha ng'abigula mu mannya ge kubanga kati buli nsonga zonna ziri ku mmeeza yange wano waliwo abaana bali eyo Dubai bakaba bw'oba wampadde omwana we yenna ali Dubai tusooka kikola mu ground work so ensonga zammwe waliwo tiimu ezikolako bwe kinaaba kiganye then nja bireeta wano ku mpewo tulwane publicly so leero sireese
gundi yonna naye ensonga ya muzeeyi Muleme mugitekeko nnyo omulaka bwe mbaleetera ennamba z'omulamuzi tubuuza abalamuzi naye ffe tubuuza abo abalamuzi simanyi ba yani John iwudisi kayitirima naye iwudisi e Rwanda temusobola kusala misango gye Rwanda ati mwe mubawa nnyo ekitiibwa ati munna nedda e Rwanda gye misango gyaggwayo mulyoke mujje Kalemani mulyoke mujje musale gye Uganda ewamwe emisango gyaggwayo keyitirima simanyi iwudisi ewamwe emisango gyaggwayo e Rwanda era muzeeyi Muleme ebintu bino bannayuganda musituke bwe muwuliranga nga bajja muzeeyi mu nnyumba bannayuganda tusituke tuze muzeeyi mu nnyumba mbabuulira gye munaakoma okugondera ebyo abo abasajja amateeka gonna baagatemerako ettaka muzeeyi baamuzannya 2 ku 1 date bagenda ne bamuzannya eyo bakutwala bo mu mateeka ne batandika okuziba buli awali justice nabagamba kooti si yeteekawo justice erangirira bulangirizi justice kati esobola okulangirira ekikyamu n'ekiyita ekituufu oli eyasooka yamusaba obukadde 10 amuwa ennyumba ye yamugamba gwe mutuufu naye sasula muzeeyi namugamba sizina namugamba kale ne batuula ne balabanga muzeeyi obujulizi bwalina bwonna bujja bagira kye basooka okukola ono yabayambako kimu ne bamuwa ssente Natasha namuwa ssente ennyumba ne bagizaayo mu custodian board era oyo Oswa Odi Kampala kyovula banga yagaana oli omukyala najja Misha Kabanda najja nateeka oda ya kooti mu nkola nga DPC yagaana DPC ali mabega wa Natasha era juzi muzeeyi babadde bakomyewo mujjawo era polisi neegaana omuyamba mbabuulira byonna nze mbiyina bannayuganda muve mu constitution ekyo mukiteeke ku ttaka wali bwe mumala okiteeka ku ttaka ne mwerwanako tujja kukola constitution erina values nga eri mu norms and values of human beings nga constitution yaffe buntu kyotayagala kukola ogwo oguwala ogugamba mbuno gunnannyini awo gwali tegunnaba kuzaalibwa mu 71 nga muzeeyi waali kakati ate gwo mbuno gwe gunnannyini gwo ebyo tetugenda bikkiriza kubanga ate mmwe simanyi yani ndi omujenyi temujja kutwokesa nti gwe ndi omujenyi bw'ojja n'okola effujjo mu bantu bw'otyo n'asiimwe embeera ng'enderamu kubanga bamanyi ndi omujenyi muganda wa asiimwe ebyo tetugenda bikkiriza ebikolobero byammwe mubikole mwekaatera mujja bikungula mweka muzeeyi Muleme alina okusigala mu nnyumba ye aba midiya mwenna mbasaba mmwe ab'obugundi mmwe abaki ab'obu-TV buno okugenda ne mutuleetera ebintu ebyekisiru mugenda simanyi ne mu interviewinga Gashumba ebintu ebitalina makulu ne mutuleetera ebintu ebitalina makulu mugende muzeeyi oyo mumuggyeko interview akole ebintu bino muganda wange flashlight tuyinayo abantu abalina amagezi muganda wange flashlight nkwegayiridde njagala wamma otugendere kubanga flashlight esinga NBS flashlight online TV esinga gundi esinga NTV esinga NBS esinga obwo TV obwo bukedde obwo so muganda wange flashlight nkusaba ogenda onnoonyeze muzeeyi Muleme ajja atunnyonnyola ebintu ebyo bwemba nnimba nva ku internet njagala abageto TV abantu abalina ensa mugende wamma muzeeyi oyo mu interview nge kubanga ba mu space tebayinza muwa air ku zi TV zaabwe so kati ffe tumulwanirire era bwenva wano ngenda kunoonya ekitiibwa flashlight kale mukama bawo omukisa buli muntu twerwanirire bwe munalowooza mbu wagenze mu kkoto ojja funa obwenkanya tekyali bwenkanya kubanga omusajja yakugamba ye master of violence muwala we yayagala waawo kubanga yatandikawo ddoggulawo kati muzeeyi ye n'agamba tatundawo awo we wali firimu njagala nsigaze obudde bw'ekigambo kya Katonda nga buwera katugende mu kigambo kya Katonda olwaleero nzize okwogera abazibe b'amaaso balabe mwe abantu bannayuganda abakyazibya amaaso muyina okulaba kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wulira
waliwo ebintu bye babalimba ne babagamba nti ebintu bisobola okwekola byokka. Omanyi bagenda ne batukwata ne batuteekamu obulokolo obw'ebyamagero ne batugamba ebyamagero. Bamanyi n'okukozesa ekigambo mbu ekyamagero kikutomera. Kwegamba ekyamagero kiva eri accidental kikutomere. Eyo enjiri nfu teri ku nnono mbabuulira. Ebyo byabafere. Abafere bagenda ne boozesaamu ne bakubuleetera ekifaanana kiri. Ebyo bya bufere. Ekyamagero ekitomera percentage abeera 0.1 negative 1 positive 1%. Obeyo yemmeka nange sikimanyi. Kitegeeza batono nnyo abasobola okutomerwa ekyamagero. Bibirikale batono. N'ekyamagero obeerako ky'okikolera okukutomera. N'ekyamagero obwamagero nakyo obeerako ne ky'okikolera kiryoke kikutomere. Tekisobola kukutomera accidentally. Bakulimba eyo enjiri nfu. Katusabe. Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olwakawungezi ka leero. Mukama tuyine essaawa almost namba. Twagala okusoma ekigambo kyo olwaleero mu mataazidde Mukama. Mu mataazidde wano Mukama twagala ojjoyogere naffe Mukama. Naffe tulabe. Twagala kulaba mu linnya lya Yesu. Leka ebigambo ebiri ku lulimi lwo biyite ku lulimi lwange Mukama. Bigende eri abatukuvu bo. Leka okutegeera kwange n'okumanya kwange biveewo kubanga butaliimu. Kati ekigambo kyo bwe kiba kibuulirwa, Bayibuli egamba nti Omwoyo Mutukuvu ye musomesa w'abasomesa. Ayi omusomesa nkusaboke otusomese otuyigirize mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Mmwe abalokole abali ku njiri eyakikutomera, enjiri eyakitoole, Bannayuganda bino ebintu bino byatusiruwaza ebyo ebyakitoole, eyo njiri nfu ekuwumbya mutwe. Kati bakwata omutwe gonna ne baguteekamu empumbu y'ebyamagero. Kyova olaba nti obubbi businga mu balokole, obufere businga mu balokole. Nkugambye waliyo omusajja aliwa bamuyita Serugo. Jonna muyiseruwaga Serugo agenda kunaaza abantu be Boston bigere. Kiki azze kubafera mbu bw'abanaaza ebigere olwo omukisa ne gusumulukwa. Nammwe ne mubeereyo nga mumulinda pastor n'ove wakanga okuusa ekigere n'okireetera ne pastor naye n'akikuuta buto. Ebyo byakubafera mbu ebikutte bite. Simanyi ndaba omuntu akutte empapulazo. Ndaba omuntu akutte green card. Ndaba omuntu akutte green card y'omu linnya lya Yesu. Ebyo babafera. Gendo process. Waliwo ogusajja gwe nalabye oba Nigeria gwajja ne passport mu ngatto. Ne gulagulo ogenda funa passport ne gujjamu engatto. Mbu internal affairs kakateze mu ngatto. Nawe n'obikwata. Ekyamagero kikolebwa omuntu omwetefutefu nga wetekedde ekyamagero. Ate ng'okikoleredde. Ekyamagero si kyabwerere nga bwe babagamba. Njagala tudde ku njiri ey'omusingi okulaba. Omukyala ali mu kitabo kyani? Waliwo omukyala ali mu kitabo kya Luka essula 8 olunyiriri olwana mu 3. Omukyala yalwala ekikulukuto emyaka 12. Olunaku lumu yatomerwa ekyamagero ekyokumusumulula. Naye ye yakinoonya, ye yakyetega. Ye yeetega. Si kutuula erimbu awonyezebwa olw'okuba Yesu awonya. Yasooka n'atambula mu nsi. Bayibuli y'Oluzungu egamba yalaba ba physicians bonna bamukolere ku nsonga y'ekikulukuto. Ne bamuteeka mu sikaani, ne bamuteeka mu gundi, ne bamuteeka mu microscope, naggweramu ne balaba, ne bagira, ne bateya, ne bakebeja, ne bamukuba ekiraka ne kigaana, ne bakyusa n'erudda. Bayibuli egamba byonna bye yali alina ne bimuggwako. Byonna bye yali alina, embuzi n'azitunda, embaata n'azitunda, engoye n'azitunda, n'asigalawo. Kakati n'agamba kati kantandika okwetega Yesu. Ne bamugamba ajja kubeera emagere essaawa 8 agenda okugira ate nga yagenze mu kuziika Laazaalo. N'agamba kwegamba ate ali ku lusozi. N'abeera ng'amuwuliriza ali ludda wa? Yagenda Geneva. N'abuuza kati Yesu ali ludda wa? Bayibuli egamba awunaserengete Kaperinawumu, awunagenda e Galiraaya, kati ate n'agenda ku njuyi z'eri e Kayisaliya. Ne simanyi n'akkirira emmanga. Omukazi ne yeetega. Olunaku lwali lumu. Abeera atuuka bw'ati nga ba Peetero bataddewo ekibulooka. Omukyala n'akunukkiriza nga Yesu agenda, n'amukwata ku lugoye bw'ati. Ekyo ekyamagero ne kimutomera ng'omukyala alina kyakoze.
naye yenjiri gye bababuulire ye yekyamagero nfu mbusimanye ekyamagero kikutomera waliwo wano omuntu mulinnya lya Yesu omuntu olukwata akazindalo bwati kubira mukama engalo ez'amaanyi waliwo ekyamagero ekigenda okutomera kuba engalo awo mukama ekyamagero kikutomere ne mumalako enjiri nga muli ku kyamagero ekitagenda kukutomera bukyanga bakikulagula bimeke byakakutomera kero ogenda okole nga bw'osaba ekyamagero kikutomere omuntu anoonya akasaati mu kibuga nga takalaba kubanga wagenzo oyagala okwambala akasaati nga kano abanekana akasaati oba naye yakagula wa ogende ku makyo kanoonye kati nga waliyo omukyalo omu abadde akalina ngogamba wabula kakati nkooye zonna zenkasangako zenkagula nga akayina mu dduuka ka 13,500 kakaaga nagamba 3,000 maama naawe leka 3,000 nkuwisa tukitundu leeta sente ng'osasula 3 kitundu oyo ekyamagero kimutomedde kubanga yepositioninze n'akasaati ke ate naawe n'otawulira yabadde ayagala sente school fees wa mwana 3,000 n'afisako ne15,000 ez'okugenda okutwalayo fees kimutomedde ekyo kyekyamagero naye yenjiri gye bababuulira etalina makulu tegenda kukolera omukyalo omulala ali mu kitabo kya 2 Kings chapter 4 ono omukyala Bible egamba yali mukyala sinatandika njiri yali mukyala w'omu ku basajja ba Katonda bannabbi nga bbaawe yali nnabbi naye olw'obusiru bwa nnabbi oli n'obunafu bwa nnabbi oli yagenda okufa ng'alina n'amabanja nabbi yagenda okufa ng'alina n'amabanja nga yasingayo mwana naye nga musajja wa Katonda nga yasingayo baana mulowooza abasajja ba Katonda abafere basoose kati genda osome 2 Kings chapter 4 ng'omukyala akaaba anoonyeza okusasula ebbanja lya manerenda liganye manerenda yali mukambwe ennyo nga bugingo oyo bugingo ye manerenda w'obugundi bwonna obuli awo mu ndeeba wonna ezo sente zonna obwo bumanerenda obukula waliwo akali ekweni bakayitaani kweni district akakolamu yaani ye muhumuza kweni babasalako wonna wulira omukyala yayina ebbanja ng'omusajja wa Katonda ye yali mulekera omukyala wa Katonda yayina ebbanja ng'omusajja yagenda okufa nga yasinga Ebeni n'agamba bwezibulanga Ebeni omutwalanga kati omukyala n'amugamba wamma nnyongerayo ebbanga nkole bambi Ebeni tomutwala n'amwongeza ne batuuka ku luseme n'agamba ku luno bwe ziba zibuze Ebeni gw'oba otwala omukime omukyala n'anoonya ekyokukola paka lwe yanoonya omusajja wa Katonda n'amanya n'agenda Elisha ng'Elisha ayitayo omukyala n'adduka n'amuyimiriza n'amugamba omusajja wa Katonda togenda kiki omusajja wa Katonda manerenda ze ajja ali mu kkubo leero kiggwa leero abaana abatwala kiki abaana abatwala wa omusajja wa Katonda yagenda okufuwa nga ndekedde amabanja wulira ekyamagero bwe kityo kikutomera oyina kyokikoleredde ng'okinoonyeza ebyo byabagamba mutuule simanyi gavumenti ejja kuvaako bakulimba ebyo byabagamba mbu ekyamagero kijja kukutomera nga sigwe bakulimba n'ekyamagero bakikolerera n'ekyamagero okiteekamu nkugambye omukyala yakunukkiriza oba kugwagwe waliwo Edi Mutwe nga akuba ekikono Yesu tebamala gamutuukako genda osome bulungi Bayibuli waliwo ne Batimayo yaleekana namuga banaye Batimayo talaba naye bamugamba nti agenda kuyita wano kaleerwe kubanga era atekwa kuyita wano kaleerwe gwe mutege wano agenda yita kaleerwe kubanga kati tugenze okukoma okumuwuliza abadde ali wano ku gundi wano ku nkulungo y'emulago kakati ajja eno Batimayo n'agamba okereka ntuule wano Batimayo n'atuula lwaki mulago buwama bamugamba tumulise ku kalandazi awo ku kalandazi naye agenda kuyikweta kati bayu olo miniza ino kuyita ebuwama Batimayo n'ayimirira ebuwama ate ogenda kuyikweta n'oyo tayita buwama bakulimba bw'oba ogenda kuyikweta osooka buwama Batimayo n'atuula n'awulira olube Batimayo n'agamba talaba Batimayo agenda okulaba nga olwogano lulinga olugwereddeyo n'agamba tabanga atemye
n'amugamba waaye ggwe Yesu mutabani wa Dawudi ssebo nsaasire. Yesu n'abuuza anyo yayise. Eddi mutwe n'akyuka n'amugamba ggwe musajja tuddamu kutuleekaanira twakwekoye edda tuva jjinja oli wano oleekaana tuva jjinja tukooye ate oleekaana twaddamu kuleekaana. N'amugamba tetuleekaanira. Okitegedde? Yesu yali aliko Petero bamugamba gwe musajja gwe nawe sirika. Yesu n'agamba no. Batumayo n'ayongera. Yesu n'ayimirira n'akyuka. N'agamba mpulidde omuntu ampita. N'amubuuza kiki, n'amugamba njagala kulaba. Ekyamagero ne kimutomera. Batumayo omuzibe alina kye yakola. Nkyali ku puliyambo sinnaba kubuulira kuba ebyo byawandiikibwa si bye naleese. Kati ngenze mu kigambo kya Katonda. Njagala bajja mu kiri kye baabateekawo. Simanyi gondera gavumenti eriwo gy'otayagala gy'oyagala ekusange ng'oli mulamu gy'oyagala. Museveni gavumenti gy'atayagala bwe yagikyawa yagirumba. Yagirumba n'agijjako. Ayina kye yakola. Okumujjako ayina ky'olina okukola. Ekyamagero ekyo kitutomere. Ebbanga bwe tumala ebbanga mu kiwonvu nga tuli awo tetunnategeera ki kye tuli. Dawudi agenda okutomeza Isirayiri ekyamagero ky'obuwanguzi okuwangula Goliyasi. Waliwo eyasooka okuyitwamu ekyamagero kino. Nakugamba kirowoozeeko nga Bayibuli egamba Dawudi yakuba Goliyasi ejjinja mu kyenyi nga batunuuliganye. Naye ate Goliyasi n'agwa nga yeevuunise. Kati physics tugende mu physics. Kiki ekyakuba Goliyasi? Jjinja lya mukyenyi. Bwe libanga lye lyamukuba yandigudde atya. Naye ate n'agwa nga yeevuunise. Okitegedde? So kati ngenze mu kigambo kya Katonda. Bayibuli egamba bw'eti mu kitabo kya Luka essuula 4 olunyiriri lw'18. Wano waliwo sitole nga Yesu amaze okubatizibwa bw'oba ovudde eri ku nnyiriri ezisooka n'addamu n'agenda ku kyalo kwazaalibwa mu maanyi e Ggaliraaya. N'addayo mu maanyi n'ayingira mu yeekaalu ne bamuwa omuzingo n'agubikkula n'agusoma. N'asoma mu kitabo kya Isaaya eky'enkaaga-mu-emu nti omwoyo wa Mukama ali ku nze kubanga Mukama antumye. Omwoyo wa Mukama ali ku nze n'annyonnyola ebintu byonna ebyamuleeta. Naye mulimu ekigambo nti abazibe b'amaaso okulaba. Eyo yenjiri y'olwaleero. Abazibe b'amaaso okulaba. Abazibe b'amaaso tebaali abazibe b'amaaso bano ba bulayindi. Bogamba bambi mumuwa omuggo mumukwateko munnammwe ajjaggo. Abaana balise muzeeyi yatambule nga talaba. Muzeeyi talaba. Abo nabo basobola okulaba era baalaba. Batimayo yalaba. Naye waliwo abazibe b'amaaso Bayibuli beegamba nga balaba naye nga tebalaba. Yes. Olwaleero be tugenda okuyogerako be bali e Uganda. Nga balaba naye nga tebalaba. Ng'amaaso bagayina era atambula n'akeera n'agenda mu kibuga n'akomawo. Ne bimusala n'agamba kwezi mama Fina akola ku Sande kokka. Ngendeke wa mama Fina mulirwana yankwatamu. Mulirwana yankwatamu ate luli namulaba nga yeekulubeeseza bwe mbadde nnyimiridde. Mulirwana yanjoola omusenyu. Kubanga kakati ate ettaka yanonda tayiroozi. Mulirwana yanjoola tayiroozi yankolokota tayiroozi kuba nali nnyimiridde awo ku tayiroozi n'akolokota. Aba namulaba nga akolokota. Mulirwana yankwatamu. Oba ngende mu kkanisa kangende wa pasita. N'otuuke wa pasita n'agamba waliwo ekintu ekigenda okutomera mu linnya lya Yesu. Bw'olaba mulirwana awo ng'agenda emmanju ng'omanya oyo abadde akukwatamu. Agenda kakati kubeera ng'ayirimuka buli ssaawa. Mu linnya lya Yesu kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Gamba nti aleluuya. Bwe wabaawo yakuyoola omusenyu ye agenda kusula bweru. Mulirwana n'agenda asiriiza ebijanjaalo ekiro ekyo. Naye n'agamba ate sirina nva n'agenda abirya olubuto ne lweggunda. Mulirwana n'alyoka agenda bwagenda bwadda kagende kadde. Pasita nga yasabye essaala. Kumbe bulijjo gonkwatamu. Ng'ate si bituufu ebyo. Kakati gwe jolwe wayirimuka gwe wali okutte mwani. Kubanga naawe wakava ku kibonerezo kyakuyirimuka kirira yambuka. Gwe wali okutte mwani. Lwaki olowooza nti oliye ekyakukuttemu si kye kyamukuttemu? Ebyo babalimba. Naye basooka kutukwata amaaso ng'otunula naye nga tulaba. Bayibuli egamba nga balina amatu naye nga tebawulira, nga balina amaaso naye nga tebalaba. Ekyo kye kiri ewaka. Olwaleero nzigiridde abo abatalaba, abalaba naye nga tebalaba. Kubanga waliwo ebintu ebikolebwa openire.
katusooke tusome ekitabo kya Ezekieri kino essula ye12 bwe tuva mu Ezekieri ndyoke ngate ebintu bino tugende mu maaso. Njagala muwulire ekitabo kya Ezekieri 12 bulungi. Essula ye12. Era ekigambo kya Mukama kyanjijira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, obeera wakati mu nnyumba ey'enjeemu abalina amaaso ag'okulaba so tebalaba, abalina amatu ag'okuwulira so tebawulira, kubanga nnyumba njeemu. Kale gwe omwana w'omuntu weetegekera ebintu eby'obuwaŋŋanguse, ositule okusenguka misana bo nga balaba, era olisenguka mu kifo kyo n'odda mu kifo ekirala bo nga balaba, mpozzi balirowooza newaakubadde nga nnyumba njeemu. Era olijjamu ebintu misana bo nga balaba ng'ebintu eby'obuwaŋŋanguse, era olivaamu wekka akawungeezi bo nga balaba ng'abantu bwe bavaamu abagobebwa ewaabwe. Sima ekisenge bo nga balaba, oyiseemu ebintu bisitulire ku kibega. Kansooke nkomekaawo. Bayibuli egambye awo ekigambo kya Mukama ne kinzijira nga kyogera nti gwe omwana w'omuntu sooka owulire bino nti oli wakati mu nnyumba enjeemu. Ekigambo kya Katonda kijjira Yeremiya. Oli wakati mu nnyumba enjeemu ey'abantu abajeemu, abalina amaaso naye nga tebalaba, abalina amatu naye nga tebawulira. Nti kati ngenda kukutuma odemonstrating ekintu kino physically bakirabe, kubanga byonna ebiriwo balinga abatabiraba, byonna ebituuseewo balinga abatabiraba. Bantu bajeemu, waliwo obugubi waliwo n'ekijja ekinene ekisingawo ekijja mu maaso naye nga tebakiraba. Kati njagala okole bino ebikolwa, maybe bwe banaabiraba ng'obikola bajja kukubuuza lwaki okola kino, olyoke obannyonnyole, oyiseewo meseji yange eno ogibannyonnyole. Katonda waffe tewali kintu kitutukako Katonda nga takimanyi oba nga tatulabudde. Okera n'ogamba abantu bannange nti waliwo omuntu eyafunye meseji ekiro nti enkya temugenda Namugongo bagenda bakuba bomu, n'akera ku makya atuuseyo ssaawa 3, naye nga meseji yafulumye eggulo ssaawa 2. Meseji yafulumye eggulo ssaawa 2. Najjo n'agamba oyo omwana alimba. Kati ate abadde ali awo oba oli awo ye nannyini mmotoka bagikubye twa kiki ogwe waliseemu essimu ku dashboard, wagireseemu gwe kusinzi, naye oba oli awo yakiwulidde nga njogera nti temugenda Namugongo. Mukama yagamba Yeremiya abaana bano balina emputtu. Bayibuli ey'oluzungu ebayita rebellious generation, rebellious basajja bakaluba emitwe, ne bw'obagamba ekintu tebakiwulira. Wulira Bayibuli bwegamba. Namugamba kati waliwo ekigenda okujja, ekigenda obbatuukako naye okubataasa. Kola ebintu bino bwe yagamba bikole misana nga balaba. Bikole misana nga balaba nti batunule babirabe, bwe bakubuuza olyoke obannyonnyola emmeseji eno olyoke ogiyiseewo, kubanga yamulaga okukola ebintu nga gwaddiriddwa ojja mubuuza naye kiki. N'amugamba situla ebintu byo misana nga balaba, obifulumye ebweru misana nga balaba. Sima ekisenge, ennyumba sima ekisenge, obiyise wakati mu kisenge nga balaba. Kati gwe kubamu akafaananyi omuntu alina kalina y'emagere ne mumusanga ng'agikubamu ekituli. Amubuuza ate kati ennyumba y'emagere ogikubyemu ekituli? N'agikubamu ekituli, ne yeetikka TV, ne yeetikka engoye, n'aziteeka ku mutwe, n'akola bw'ati. N'amubuuza ogiteeke ku mutwe ofulume nga balaba emisana ebintu obitwale, naye bw'oba obitwala making sure nti totunula ku ttaka. Ettaka ddyo tolitunulako, fuba okulaba nga ddyo tolitunulako, oba weebikka mu maaso oba ozibiriza, tambula nga totunudde ku ttaka. Kubanga bwe banaagaana ekigenda obbatuukako, sijja kutunula ku ttaka eryo kujjukira nsi eyo. Sijja bajjukira nti bambi, kuba bw'onootunula ku ttaka ojja kubossa obunnabbi nti nange, kubanga kya bino demonstration eno yali ya bunnabbi. Namugamba bwe banaakubuuza obagambe nti nga bwe mulaba bwe neetisse engoye zino, mulaba bwe neetisse omugugu guno, ebiseera bigenda kujja. Yamugamba byetikke ng'omuntu agendera ddala mu buddu, byetikke kuba ekituli mu nnyumba ng'abapoliisi nga basazeeko ennyumba ogikubamu ekituli nga bakugoba ku ttaka. Naye mwe musoma Bayibuli wamma, naye kirungi musoma Bayibuli. Mukama yeebazibwe kubanga musoma Bayibuli.
yamugamba gwe kubamu ekituli bwe bakubuuza ngo bagambe nti waliwo ebiseera ebigenda okujja nga muzeeyi muleme ennyumba ye ebintu bye babisudde ebweru waliwo ebiseera ebigenda okujja nga mugenda mu buddu kati ffenna tugenda mu buddu abawala n'abalenzi naye muwulire eno demonstration eraga nti bwe tuba tetwerwanyeeko I'm just demonstrating on behalf of Ebony and his daughters and sons and grandsons of Ebony. Nti I'm demonstrating kulaga nti bwe tuba tetulwanidde wano banna Uganda bakyagwera mu waliwo abaali nnyonyi babadde banje nnyonyi yonna yabakadama be Uganda balinga lukaaga wulira olwatuuse buli omu najjayo smartphone ne bagamba bwe bati ono ye Katonda abadde mwene ensonga akatonda yabadde mwene ensonga imba nange Katonda yabadde mwene olonga balumya abayaaye naye bwe batuuka Saudi bagenda kusooka kubuuza naye ye namba ya ASPL wakiki abasajja bazze ne boogera ebintu nga bansongamu kuba naye nyina ekintu kyempulidde ekiringa internal organism naye ASPL namba yeyo yeeriwa ate nga Katonda ye yabadde mu kintu ekyo ngojja Katonda tayinza kubanga yakibaddemu waliwo wano omwana omu yeerwaniridde abeera nnyo wano ku gundi abeera nnyo wano ku video zange wulira bajja ne badiscussinga gulu ne bamugamba yambala tukutwale n'ababuuza olugendo olugombu gwe lugendo ki internal organism abali awo nga abasajja bajja nga bamugamba linnya eri emmotoka nagamba ngendera mu yammwe n'atula kumpi n'eddereeva baba bagenda n'awulirira ddala nga boogera alobaalobamu ku Luwarabu ne boogeramu n'Oluzungu internal organism n'agamba ddereeva gisimbe bwe yatuuse n'alaba poliisi n'agamba ddereeva gisimbe n'awakana n'agikwata siteeringi poliisi nejja n'agamba babano bayogedde ekigambo internal organism nga mbawulira gye bantwala simanyiiyo boogedde ekigambo internal organism si ezange nze bandekawo ate sidda waabo omwana yerwaniridde omu n'angamba pasita nze senga nze embuyagezika bali bwe baalabanga poliisi eze bo ne badduka tebayimirira omwana bwatyo bwe yawunye nagamba munzize ku ofiisi nagamba poliisi munzize ku ofiisi sidda motoka bayogedde ekigambo internal organism ate gye bantwala simanyiiyo siddayo okitegedde demonstration Ezekiel Mukama yamugamba akola bwoti demonstrating anti bajja genda mu buwambe bajja kwetikka ekikoligo bajja kwetikka emigugu emizito gwe emigugu gifulumye ng'ogifulumiza wano mu kituli wano bwoti obalage nti ennyumba zaabwe bajja zikuba waliwo omuzeeyi ali wali Luweero ennyumba baagikuba kakati ate yasula ku bbaati waggulu ennyumba yagwa akasolya nga kali bwe kati muzeeyi bw'awulira nga otulo yagamba sivaawo we wano sijja kuvaawo kati ate yeebaka ku kasolya agenda n'akeesigama bw'ati muzeeyi ne yeesigama ku kasolya kwasula naye ebintu ebyo bigenda okujja Katonda abitulaga yagamba Ezekiel bibalage nti ennyumba zaabwe bajja zikubamu ebituli balage nti ebintu byabwe bajja bisuula ebweru muzeeyi mulema akaaba ne mu kooti talinaayo mbabuulira muzeeyi muleme bamutaddawo bagenda mujjawo mbabuulira njagala kusaba kankaka njagala okusaba flashlight muganda wange njagala okusaba abantu ab'ensonga waliwo online gundi ono gundi tasobola genda yonaani waliwo omulezi bamitaani Mukasa Ibula Mukasa oyo tasobola genda yakola bitalina makulu ate olutuuka ne bamuwaana eno ye CNN ya Uganda this is CNN eyo bweba CNN Mukama Uganda jangu yosooka ogitwale mu ggulu ffe tutwale ffekka eyo bwebanga ye CNN ye Uganda Mukama sooka otwaleko Uganda yokka kuba ffe tusooke tunyumirwemu ku ggulu ng'abalala tebannaba kujja kuba Mukama tubonyeebonye nnyo tubonyeebonye nnyo kubanga eyo ye sebo bamuwaana eno ye CNN ya Uganda kuba kati ate omuntu atalabikangako wano abeera muntu this is CNN era kasita ova wano odda ku SB4 ezo ze CNN oba emu gundi Skype light oba Skype begiyitaani eyo ey'amawulire endala ennene Al Jazeera
ani SB4 eyo Al Jazeera eri CNN kati mukama bwiba nga byebyo nga bitufu byebyo mukama yo Uganda soko tunone atusulire wa ka program akatalinda faso katutwale twetegule kubanga ekijja kisinga kaawo kati njagala okusaba muganda wange kankaka njagala okusaba flashlight munonye muzeyi muleme mu mututereko atulambululire we yagulire ettaka okutuuka we bamugobedde ebweru ekirala ezo sayini katonda zatulaga ze yagamba gundi demonstrate mukyali awo mukyayogera newange baze newange bankonkonye newange bagambye kino ekyalo bagambye ffenna tuveeko ezo sayini ezibalaga katonda yagamba bwati bwe banaakubuuza olyoka obannyonnyole abaana bano tulabe nga tubayamba tebagenda mu buddu naye bwe bagaana ne batuula ne batuuka ku gundi eri ey'okubatwalira ddala ate totunula ku ttaka kuba bw'onootunula ku ttaka ng'odemonstrating ekintu kino kijja kundeetera ate nange oba oli awo okutunula enzijukire randi yaabwe ngambe bambi abaana bano totunula ku ttaka bwe bagaana okukyuka ne bagenderanga ddala ne baggwawo oyo omusajja ajja bateeka mu uyu musajja ajja bateeka mu kampu mbabuulirira wano sayini zikyaliwo ez'okukuba ebituli mu nnyumba ozuukuke naye buli lwe bakuba ebituli mu nnyumba mwenna ne mutuula abaawa lw'emiyaga bayitayo batya sembabule abesembabule batudde ku nsonga z'ettaka era ne Ssekikubo abaddewo buli omu n'ayogera ebikwata ku ttaka bannaye gavumenti tuyambe bannange gavumenti tuyambe mutegedde Ssekikubo ne muganda we be bababonyaabonya mmwe muyina emiggo muyina embuukuuli palamenti okutegeera nti mmwe abantu mmwe mufuga palamenti Ssekikubo ng'atudde awo ku katebe musekuzo ku mutwe yatuule akolemu obukozi bw'ati palamenti ekakase nti ffe tugitwikayo ate ffe tugijjayo gwe kwata omuggo Ssekikubo omuggo ku mutwe anti ye ne muganda we be bababba ettaka mwenna ne mubonaabona ekyalo kiramba kuba Ssekikubo omuggo akakkane bukakkanyi bagambe fuuba eggulu y'empeera ne bwe bali kutwala eruzira omwana wo bw'alikula bali mugamba nti kitaawo yalinja sabiggu yakuba MP yali atawaanye ekyalo ne tufuna emirembe ku kyalo Isirayiri ekyo kyekola wabula mutudde kakati wamma gavumenti tuyambe wamma Ssekikubo atubonyaabonya wamma gavumenti naye wategedde yatuma Ssekikubo kuba Ssekikubo ery'ettaka talina gy'alitwala talina kyagenda dikolerako talina naye ani yamutuma ani yamutuma bwe tunaabanga ekyo si kye tukoze ezo sayini entonotono ezo ezijja ne mulaba egindi babasengula egindi eyo yesimbo mukama gye yawa Ezekieri nti just demonstrate obalage bonna mumpe ekitundu ekitaliimu nkayana za ttaka mukimpe kati senga ettaka tulifuula uniting factor ettaka senga tuli kale tubuliddwa ekirala ekitugatta fenna omorekaaba ettaka akyoli yonna ekaaba kubanga omusajja aliyo sali musale nyina yalyanga ettaka ng'alina olubuto lwa sali musale nga kasitali tonnyako otuzzi bweti enkuba nebanga efuuyirira ne lisitula akawoowo ng'asobola okutula ku kiswa naali ettaka ekiswa n'akimalawo omwana oli awoomerwa ettaka genda omubuuza abeeruweero nakaseke sali musale mama we yali ettaka omwana oli awoomerwa ettaka eggulu bakaaba ttaka musentulu bakaaba ttaka ebunyoro bakaaba ttaka egindi bakaaba ttaka wambula bulira mwenna mukaaba gavumenti tuyambe bayina amaaso naye tebalaba bayina amatu naye tebawulira temusobola ku identifyinga problem ne bwe mujja identifyinga musigala temugirabye naye Bayibuli egamba bweti mukama yabuuza gundi oyo Ezekieri naye bino ebintu byo bw'obikoze abaana bakitegedde wali yakubuuzizza kiki obadde okola yabikola ne biggwayo nga tebibakwatako omusajja akubye ennyumba ye
agikubyemu ekituli ng'omusajja demonstratinga balaga nti ennyumba zammwe bagenda zikubamu ebituli ng'omusajja bagamba nti guno omugugu gwe neetisse waliwo emigugu gye mugenda okwetikka e Babiloni mulina omugugu gwe mugenda okwetikka e Babiloni kino nkidemonstratinga kubalaga ebigenda okujja mu maaso bye bisinga obuzito nga Mukama ayagala Isirayiri ekyusize wano nga Mukama ayagala Isirayiri ebeereko kyekola okugaana ekiri mu maaso ekigenda obbatuukako kubanga ekigenda obbatuukako kye kinene wulira waakiri ennyumba ya Ezekeri agikubemu ekituli naye ennyumba z'Abannayuganda zisigale nga zonnamu waliwo bagundi abafudde naye ne mutasigala nga mwebuuza ne wabulawo omuntu eyeebuuza naye omuntu atta abaana abato atta baaki kubanga bwe tuba twaggulawo okulonda nga kuli mu mateeka abaana ono ne yeesimbawo ne bawagira owaabwe lwaki ate bano babatta ebiina amaaso nga tebiraba bigamba bwe biti baana mwe temuddamu kutambulira ku Kyagulanyi wali osanga ekisumba nga kinene kiwanvu bwe kiti kisumba kiyimiridde ku kituuti kiina amaaso naye tikiraba kwegamba abavubuka mwewaddeyo mufiirire omuntu omu abavubuka kwegamba mmwe mufwe oli ali entebe nga mmwe mufudde njagala ofwe nga gwe weesimbyewo naye nze ndi muhozi project yalina oludda lwawagira naye mmwe temuwagira olwammwe kirina amaaso kirina amatu naye tekiwulira naye ate oyo ye tomunenya kubanga ali kubanyigiriza tali kubanyigirizibwa oludda lwe tayagala luveewo kubanga nebyakoze bingi nebyakoze bingi waliwo akantu kendabye Katumba ye yakoogera waliwo munnamawulire yali ku CBS nga bamuyita Kagolo batta muganda we bwe bamala okutta muganda we Kagolo n'agamba musooyo mwe butamutattanga abantu mugenda kundaba mutamutya muganda wange n'ayogerera mu kuziika nze chief nze general waba investigative journalism of journalists in Uganda. I'm a general. I am not going to leave an eternity stone. Ngenda kunoonyereza buli kimunja kibaletera kubanga nnyina ne bemmanyi abakimukoze n'amalirizo okuziika navuga emmotoka yadde waka ayina bamulekwa ajja abasirisa musirikewo wamma kasitanze taata wammwe wendi temufaayo emmotoka nemugoba najanga dduka nabuza baani ababagoba bani abatuuka ku geeti ne bamuba amasasi Kagolo naafwa mu wiiki emu gye baziikiramu Yesu lwero ava kuziika ye ne bamukuba Kagolo amala okufa mu mwezi gumu pastor n'agula ewuwe n'agatta ewu pastor n'agattako ani yatta Kagolo ne muganda we pastor ayina emmundu ayina SFC ayina police ani yatta Kagolo kati oyo pastor tayagala government ekyuke ate mubitegeere teyagala mubitegeere n'abagamba abavubuka nga muli bangi kwegamba mwewaddeyo okufwa kwegamba tumanyi nti nno oyina famire kwegamba kati golowooza bw'ofwa oli ow'emagere alekeyo Ssuubi ajje wa Ebeni tomulabyeko wakiri nga atandika nasale wakiri tomulabyeko nga wakiri atula P7 kwegamba gwe omwana w'omulese ofiiririra abooli babalimba ate kambabuulire ffe tetulwanirira oyo oyo Musa oyo atukulembedde bukulembezi waviirawo bw'ati Yoswa akikwata kwegamba mwagala kutugamba nti Musa bw'ataatuuka Kanani Isirayiri teyatuuka Kanani waliwo gwe twasuubira nti waffe gwe twalowooza nti twasimbula naye okuva e Misiri twatuuka mu kkubo Dokita Naalya kati ali awo alwanyisa obujulizi ali mu kubulinnyirira Dokita yalya n'okunywa n'anywa mbabuulira Dokita yalya n'okunywa n'anywa mbabuulira so ennyonta esobola okumuluma noone ennyonta bw'emuluma n'alya alye ffe tulwanirira ggwanga tetulwanirira ye ye Musa
Yoswa Musa bw'amala okuvaawo immediately omwoyo yali ku Musa yagenda ku muntu omulala era Mukama n'amuyita n'amugamba bw'ati gwaliwo ngenda kukubeera naawe nga bwe mbadde ne Musa omuweereza wange. Wulira Bayibuli egamba bw'eti nti Abayisirayiri bonna ne bakola endagaano ne bamugamba ye ssebo tukkiriza tugenda kukugondera nga bwe tubadde tugondera Musa, tugenda kukuwulira nga bwe tubadde tuwulira Musa, tugenda kubeera naawe nga bwe tubadde ne Musa kyoyagala kyoba otugamba. N'abagamba batambulako essuula ezi n'abagamba kati mujje wano mbasazisa amayinja. Ati mwagamba mujja beerawo nga mwabeeranga ne Musa. Musa bwe yabagambanga temwakayananga nti kati sawa yabbakomola ate siina kambi buli omu jangu omu ku omu. 001 asiimwe wire omanyi nze nasoma nze nga nze nsooka mu register asiimwe paka lwe nayingira S1 ne ndyoka nsanga eyo abaana adoko akumu akongo awo nembere oba wa musanvu nga wali abaana abava waggulu awo adoko akongo akumu abia ali nembuuza asiimwe awo nga nkyalinga munasale nagamba mama oba P1 awo pitu namugamba mama nkuwulire kankukulemberere bano nze mbasinga amangezi kiki nze nsooka madamu olubikula bwati nze omugezi nze gwasooka okuyita asiimwe wire nga muddamu amu president madam mama nangamba mwana wange ng'oli mugezi lipooti egenda okujja neerabidde ekifo nze yali omugezi lipooti yagenda okujja mama nangamba wangamba ojja bakulemba ne mukasooka endiko biri ebintu tusooke tubyetegereze birabika birimu abanene mu gavumenti. Wulira Musa n'atandika obbayita 001 asiimwe wire n'alyoka akwata akambe ejjinja n'asala anti mwagamba mujja beerawo nga bwe mwabeeranga ne Musa si bwe mwagamba kuki tokaaba bwe mwabeera ne Musa temwakaaba n'omugamba thank you ogenda ojaabe bonna Bayibuli egamba bonna n'abasala n'abagamba kati mutuule musooke muwone. Bayibuli egamba ne batuula ne bamala okuwona bwe bamala okuwona ne bagamba kati tugende tukube ekibuga Yeriko tukiteeke ku ttaka. Okitegedde ife tetulwanirira Kyagulanyi kubanga ne Kyagulanyi alwanirira ffe naye mmwe ani yayogedde Kaye wisdom Kaye yabadde wisdom Kaye ndowooza wisdom Kaye yakyogedde. Kaye yagambye bw'ati omwana wa Kyagulanyi Solomoni agenda kutandika okukola ng'akuzeemu bw'ati atandika akole mu myezi 7 ajja kuba yeegulidde emmotoka kiki kuba Kyagulanyi byonna biyina kakati Solomoni agenda gulira kikitaawe naye nze nnyina okuyiiyayo waakirika amapeesa konsooka enkaweereze muzeeyi Katongole asooka ategeere nti yazaala omwana emmekete ne muweerezaayo akasimu kuba nakota kayina nga nakatuuka wano kye nasooka okukola nagamba leka ndaga abantu b'okukyalo nti ate kati nze sikyali Uganda ndi bweru koze bamuterewo sola awo ne TV ne bafunayo awo sola ng'eriko ka TV naye natuula mu ntebe bw'ati n'alumya abayaayi ate akyatambula okukyajinga alina sola ye wali tumulekana ndi mukwira agataliiko nfuufu mu kyalo ewuwe wayaka okitegedde kakati senga yali Solomoni ezo Solomoni oba senga yazikolamu ki nkyayina okukolerera taata Solomoni talina kukolerera kitaawe nga nze mugamba nno nze nvaawo ndagewo nze wire naye mwe mumbalamu amagezi naye njagala mbabuuze mmwe kati Kyagulanyi alwanirira ki kubanga bye tusuubira okufuna ate ye byayina ate ye byaleese awo nakukuba benzi nakuwa nekyapa ky'ennyumba nakugamba kati obojjango kakati kiki kubanga abadde abulayo kyakuwandikako ate ffeffe tumutataganyiza oyo mulenzi kati singa ebigambo biri kuleke Victoria yabiwandikako bw'ati awo yali alaga kubanga asobola okusulako asobola okusiibako asobola okutuulako n'atuulako ekintu nakireko okwo nga kiteeyenga why byonna bisobola asobola okubeera ku mazzi ewiiki ng'alya n'anywa yali atetenkanya tekinologi ow'okuwandikako ye mutandikirawa kati Solomoni agenda kutandika na bizibu bye bitonotono ate no si biri ebinene kuba yeekolera bibye kati agenda kukola kiki
wamma mmwe ffe tetulwanirira ye kubanga ate naye alwanirira ffe era tebakuleetera ngagaboozi. Leero abasumba bagalina buli musumba gwe guboozi gwasooka ku mmeeza kwegamba mwe mugenda fiiririra oli pannayi mwate nga mumwagadde kwegamba mmwe mufiiririra oli. Ekyo bayibuli si kyesomesa. Bayibuli egamba gwe weefiirire wekka. Kakati ate ne mukeera ne mugenda ennamugongo kiki bano bafiirire eddiini webale amasi ne mapeera bo nga bafiirira mmwe bye mulimu kati naffe tulina okufiirirayo abalijja bye balibeeramu. Yes, wabula mugenda ennamugongo naye mutya okufuwa naye mugenda ate kujjukira abafiirira ekyo kye mulimu. Kakati mwe generation zammwe zigenda kusanga wa eggwanga balitwala. Waliwo wano omuntu agenda okuzaalira omwana mu kampu mu Buganda nga waliwo kampu enene ku Odi Kampala. Nga basooka giteekamu muzeeyani muleme. Muzeeyi muleme yagenda ogiggulawo kampu. Musajja wattu takyalina gy'agenda, emyaka gikuze, ne bwe ngamba nti muwe bodaboda mugule wana akabodaboda akavugerooni. Muzeeyi muleme awumba musse. Kuba n'omusana obusano okumwokya olunaku ne lumugwerako takyasobola. Enkuba naye mwe mumanyi enkuba ya bodaboda bweruma. Enkuba ya bodaboda osobola okuzimba. Ettono ne libaba n'okugamba ani ankubye ejjinja. Kendo kulaba nga amazzi n'ogamba enkuba ya bodaboda eruma ebanga jjinja. Kati muzeeyi muleme nnoonya we muyambira. Muweyo akabodaboda akavugerooni. Anti kakati bodaboda bagivuga obukadde 9. Kati kampu yagenda ogiggulawo eyo ku Odi Kampala. Bonna babakwate babateeke wali. Naye sayini zizikyalaga. Bayibuli egamba bweti kola sayini eno gwebeerawo nga weekejja okuba ennyumba ogiyiseemu ebintu obyetikke okutuusa omulwana akubuuza namugamba naye bikole naye ng'okimanyi abo balina amaaso naye tebalaba, balina amatu naye tebawulira. Ne bwe bamuwulira ng'akoona ennyumba tebafaayo kujja kumubuuza waayi tuwulidde okoona ennyumba ate ennyumba okoona yaki ekisenge okikoona kiki lwaki ebintu tobiyisa mu luggi ng'omusajja ali mu kuyisa kabada wakati mu kisenge akubyemu ekituli hakuyemo kituli ayisa mu kisenge bamubuuze kiki agambe abeerusanja mwetegeke waliwo ekijja wano kino kyemba dengeza ku bonna bamuyitangako nga buisinga bagamba omusajja te yakati kabada yagiyisa mu kigundi waayi ye yagyegulira yamanyi kumbe byakola biyamba bo message gyali mu kudemonstratinga yaabwe naye tebakimanyi waayi bayibuli egambye balina amaaso naye tebalaba, balina amatu naye tebawulira. Era Katonda yamubuuza mu nnyiriri ezisembayo eri wansi n'amubuuza ono wuno enkuba ya bodaboda agimanyi eruma. Wulira yamubuuza nti nno wali wakikubuuzizzaako ekintu ekyo, wali wakitegedde oba tewali wakitegedde. Era bamaliriza bagenze Babiloni era ogenda okuwulira nga buli omu abonaabona bannange Babiloni batuteekaawo ku mabbali g'emigga, ku mabbali gaki ag'emivula emiwanvu ne batulagira tuyimbe ennyimba ez'essanyu naye nga twandisobodde tutya okuyimba mu nsi etali yaffe ate tuyimbiremu ennyimba ez'essanyu. Wakati mu buddu tuyimbe ennyimba ez'essanyu naye nga nabbi yali akidemonstratinga nga tebibakwatako. Bannayuganda wakyaliwo akalembereza kati tukyasobola okulivansinga policies za museveni embi z'alina eri eggwanga. Abantu miliyoni 2 amaanyi gonna bagonoonedde Namugongo. Waliwo mbwe yanywedde omwenge munnamulinzeeko awo mulemu ali ku kkubo yeebase bamugambe mumuleke ati munnange mumuleke muvubuka amaanyi yagamalidde awo. Mwenze mbasekedde naye Mukama yeebazibwe Bayibuli egamba bweti nti gwe baleke nja kulekamu abasajja bange batono nnyo benja okulekawo wano. Mukama nzondekangawo newankubadde nze nasooka mu buddu Mukama onzizangayo. Gundi yagamba bwati Yusufu yagamba abaana ba Isirayiri ngenda kufa naye Mukama alibajjukira. Olunaku lugenda kujja Mukama ajja bajjukira. Bwe muli banga muva wano temulekanga amagumba gange munzizanga yewaka. Era bagasimula buli we bagendanga nago. Ennyonta nebaluma nga bageetisse, enjala nebaluma nga bageetisse.
emisota ne gibaluma nga bageetise ne bageetika paka lwe bagayingiza Kanani bagayingiza ne bagazaayo wali ku biralo bya ku malalo ga kitawe ne bagaziika Mukama onzizanga yeewaka Mukama onzizanga yeewaka Bible gamba Mukama yagamba waliwo abalenzi bunja kulekamu abalenzi nga basatu nja kulekamu abo abasajja bange bo basigalemu naye abo bagambe bwe baba tebasobodde kukola kino baligenda mu buddo baligenda mu buwambe omugugu gw'obadde weetisse bali gwetikire Babiloni kati kirijja muli okumanya bwe kifaanana lwaki ono omuntu ayisa kabadda mu kituli ky'ennyumba nga tagiyisiza mu mulyango lwaki omuntu yeetisse ebintu bye abifulumya Bible gamba naye byonna bikole nga bakulaba misana yamugambako omuntu kino kyajja kikola kiro naye bino byo bikole misana nga bakulaba bakutunulire bakulabe oba bakubuuza bakubuuze oba tebakubuuza bakubuuze gwe kikole kubanga kyonna kiri ku bo ebyo bye mulaba bye bayiga abaana ba people power tebayiga abaana ba Nuupu bayiga Uganda ebyo bye mulaba nga banna Uganda waliwo omwana yasenguka ku kyalo adda kiro seta na mama gyebale wa mama chairman yajja chairman yabadde wano kumbuza bayi mama omwana nanduka n'agenda mama bayi baze wano ne Osira yabaddeko mama weeraba ndi wasenge ebugerere ndi wasenge jandira ani yagamba omusajja yagamba munoonyeze yonna mbuze kakati atolowooza nvawo nva eriyewe ekijabijo nva kijabijjeewo eri ewa maama ekijabijo newa maama simusanze eyo naye mmwe ekijabijo mumanyiyo kijabijo yiteggayazo ogende ng'ogende eri Kalagi nze navuga boda Kampala n'emirirwano tulina kyoŋŋamba ate nze Kampala olina kyoŋŋamba ntino ki wulira omwana ebyo bye mulaba abaana bye badduka abaana si be badduka eno simbo nti Uganda muli ku bunkenke mwenneeyo rest in peace the late rest in peace the walking dead the dead walking yes wulira ebyo bye mulaba ebyokubeera ku bunkenke Minister yangambye nange ngenda kufuwa namugamba mbadde sikwagala muntu gwe mbadde sikwagala mu mwatubonyabonya wano mutubonyabonyeza nangamba nedda yogera bwogezi kigambo omwoyo gwange gunaawona ne mugamba Mukama akubikeko omusaayi gwe tojja kufa you will live to witness the news of Uganda nangamba amina yampereza amina enene nga ataddeko ne ka emoji kano amina konze receive namusabidde ndi mubabuulira kuba munene bwati alinga basi atiika munene nnyo ensi emutya naye yaze nagamba mutulwanirira akasajja kagenda tumalawo ezo simbo ezibalaga wo wetulaga bwe tuba tetulina kyetutegeddemu wulira bayina amaaso naye nga tebalaba waliwo ebyawandiikibwa bingi nnyo ebikwata ku bantu okuba n'amaaso nga tebalaba leka mbibalekere wano gwalina peeni biwandiike tugende tusabe tuve mu kifo kino osobola okuwandiika ekitabo kya Yeremiya 5:2 n'olunyiriri 2:1 genda woolabe ebiina amaaso nga tebiraba osobola okuwandiika Zabbuli 10:15 olunyiriri 6 genda yosome olabe Psalms ogende yosome olabe osobola okuwandiika Acts 28 olunyiriri 27 bigatteko ogende osome Bible olabe nga waliwo abantu nga balina amaaso naye nga tebalaba bimala batuukako waliwo awo ogwawesa ne Uganda gumobiliza gwa NRM gwafudde bulijjo guyita ku mulago naye nga tegumanyi nti mulago eddwaliro eritalina ddagala lisobola okubeera ekkomera eddwaliro eritalina ddagala lisobola okubeera entaanaayo eddwaliro eritalina ddagala lisobola okubeera loogi nga loogi just eddwaliro eritalina ddagala liyinza okubeera ekintu ekirala kakati ye nga bulijjo ali yagamba omusajja kikyatakoze omusajja yazimba mulago kirina amaaso naye tekiraba kyamaze kufuwa kyagenza okuzikuka nga kifudde kiki tewali ddagala fuba eggulu y'empeera fuba eggulu y'empeera kigambo kya kitiibwa ate nga baluyimba mu Lunyankole ate teri kinsanyusa
waliwo omuntu omwe aŋŋambye bannaye wire ng'otuwadde ekibonerezo kinene nnyo Abanyankole tutwale emyaka ena nga tuzzeemu kwesimbawo ate ng'Omunyarwanda yabadde afuga. Abanyankole lwaki otuyisa bw'otyo? Naffe twagala kwenunula, tuli baavu nnyo, twagala kikwatamu. Abanyarwanda be babadde bafuga. N'aŋŋamba ddayo ojjewo ekibonerezo kiwawadde Abanyankole. Abanyankole tufuwa, twagala kwenunula, ate ffe tujja okununula Uganda. Oli abadde abafuga Munyarwanda, lwaki yabeekwekamu ne mukkiriza fayini? Fayini yakubeekwekamu. Mukyogera kati nga tikyalumbuya zaatubulidde nti omusajja ye Yoseeri. Lulinga mubadde mugamba twatere embunda nedda. Nyongeddeko emyaka emirala. Nyinza n'okwongera ekibonerezo nsobola okuliva judgment nenjiddamu neŋŋamba nabadde neerabidde akawaayiro. Nembongerako kwana. Myaka 4 omuwesitana okuddamu okulinnya ku baloti. Mweno omusaaga nga mutujooze. Kituufu tuli bubi, naye omusoga anaabakikuttemu oba omugisa oba omuganda oba omudaama ajja bakolera. Naye mmwe olw'okusirika obusirisi musirika mukyanga omusajja ne mutayogera nti bannange yabafuga si waffe. Ne mukkiriza n'olulimi lwammwe ne lukolebwa ne luba nga lwe lukulira State House ffe tusirike. Myaka 4 n'ennyebwa ya 8 nga twekebejja. Kuba musobola okutuletera Mugisha muntu. N'abagambe bateekateeka Mugisha muntu. Museveni ayagala kukola kiri kye yagamba Kenya nti ono bw'amala okufugamu ng'abaako waawoleza, bw'amala okuwoza ng'abuzzaayo eno. Mugisha muntu ayagala kuwoza buugi. Mugisha muntu ayagala kuwoleza mwana buugi. Naye bannange never. Eyo bye mulaba bye yetakula mbusimanyi mb'omwana avumye Mugisha muntu babalimba. Mugisha muntu mujjukira nga yajja Mmengo. Mujjukira nga Mugisha muntu ajja Mmengo. Waliwo omuntu yakinzijukiza waliwo wano oba mwogere erinnya. Rita yaŋŋambye wire ojjukira nga Mugisha muntu yajja Mmengo. Nange ate nendaba awo nno nabadde nina amaaso naye nga siraba. Sebo Mugisha muntu yakava Mmengo. Era Girigori Mugisha muntu aze mu lubiri n'akiika aleese oluwalo lwe era kati obuyinza asuliridde obutwala. Never. Wano tetuddayo kufugwa musirikale. Yobanga wali obaddeko nganze owero DU. Nedda. Bw'oba wali olinnyeko mwero DU. Never. Bw'oba wali okozeko ne Museveni nganze. Never. Kwagala omuntu nga takolangako na Museveni totally. Waliwo omusajja omu yabadde ne Williams yagambye Uganda wano weri yeetaaga Bobiwine yennyini. Naye bw'aba taliiwo yeetaaga omuntu alinga Bobiwine. Kwegamba era Uganda esigadde yeetaaga Bobiwine. Oyo omusajja oba yaani gwe gwasoose omulaba. Omusajja yayogedde ekintu nakakati kikyawuuma mu mutwe gwange battu. Yagambye wano Uganda weri embeera gy'erimu. Teyeetaaga president mulala yenna. Yeetaaga Bobiwine. Naye bw'aba taliiwo ng'alidde n'anywa obanga ekintu kimutuuseeko nga takyayagala n'agamba nkooye. Aba yeetaaga omuntu alinga Bobiwine. Nagambye bannaawe. Kati eri yagamba bannaawe ono omwana. Katusabe. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo. Tukwebazizza olw'olunaku lw'olwaleero Mukama. Taata waliwo abalina amaaso naye nga tebalaba. Waliwo wa NRM gwe bagoba ku ttaka. Waliwo wa NRM alina ebizibu naye akaba gavumenti tuyambe. Ekyalo kiramba kiri wali ku bipipa ebbanda babagambye bazingule. Ezekiel abalaga nti sawa yonna bagenda bagobawo. Wabula bagamba gavumenti tuyambe. Ani agenda obajjawo? Koni yagenda obajjawo oba ADF. Ani abajjawo? Gavumenti tuyambe era egenda bayambe bajjawo. Gavumenti egenda bajjawo. Ate muveewo. Kubanga mulaba ebikolebwa naye temwagala kubuuza. Mukama yagamba Ezekiel yita mu kibugo bagambe mujje tujjeko omusajja. N'akiva ku Namirembe Road ne bamukwatira ku City Square yagamba banaye mwana ayingidde ekibuga. Nkimanyaze wuli bamutwala emisinde bamukutte wuli adduse atemye awo n'agenda agifumise wuyo ayise wakati yoyo Robert Kyagulanyi agifumise yoyo gladiator yennyini nga bali banage yoyo okimanyaze naye eyo Simbo Yeremiya ayiseemu abagambye bwe muba temukikoze leero
mujja kuggwera mu bawarabu Katonda yabadde mwene ensonga ate olutuuka ekya pasita kozi yegwe bampadde enamba yo naye mbadde ndowooza nti oba njogera nambega bannange yegwe pasita kiki abasajja bankubye kibooko ekiro pasita ogusajja gwazze munnange ng'ogusajja guŋŋamba nga gunkubanga ŋŋaana kakati pasita baŋŋambye gwa nnyamba nedda demonstration yali bweti yita mu kibuga oyiseemu ebintu bwoti bajje bwe baba bakujja tebajja kgenda mu buddo naye bwe banaagaana ne ba ebeni naye mu linnya lya Yesu ebeni tajja kukola buddo never mwe mumanyi ne ba ebeni bammwe tajja kukola buddo eyo generation zaffe tezijja kukola buddo kisemba kuffe bwe kuba kufwa ffe katufwe naye ng'obuddu buvudde mu Uganda tetugenda kuddamu abalina ettaka tusobola okutunda emmere ebweru w'eggwanga tutunda bantu ebiwala ebirungi byonna bijja wali ku kisaawe entebe nga bitambula mu namba 6 Katonda yabadde mwene ensonga nogamba bannaye omwana omuwala kiki agenda omuntu agwana obufumbo kiki Katonda yabadde mwene ensonga ekyo kikolimo kyennyini okola obuddo waliwo Ezekeriro yakola demonstration ne tutagitegeera kyovula bakati fena tugwera Babiloni ate olutuke Babiloni nga batugamba yimba mangu yimba ennyimba z'essanyu yimba abamwe Babiloni tetwagala kuvaayo kiki tufumbira ku gaasi tetwagala kuva Babiloni kiki ebintu birungi Babiloni okusinga mu Yerusalemu wabula Yerusalemu kikuta omuliro buli lunaku bakyokya leero si Friday mugenderere nnyo omuliro ekiro kya leero oba ekyenkya oba ekyokwosa enkya waliyo omuliro e Uganda simanyi wawe guli naye musobola okuguwulira bwe gutabeereyo ekitiibwa kiddire Mukama bwe gubeerayo mbagambye waliyo omuliro ekiro ekikeesa leero ekikeesa enkya oba ekinaakeesa Mande mbabuuli buli weekend mujja kufuna omuliro mu linnya lya Yesu omwana Katonda ayinza byonna Mukama sisinkana Uganda leka bategeere Ezeekeri kyategeeza tuleme okuggwera Babiloni abali Babiloni tumala ne Babiloni n'emirimu gyaweddeyo ate mmwe mbabuulira baana mmwe bw'oba toyina visa ya employment don't bother fire Uganda kubanga omuliro gwoyitamu eyo gusinga gwogenda okubeeramu eno nkubuulira tuule Uganda bw'oba toyina employment visa never Katonda si yakirimu either ozze kutunda kibumba ozze kutunda nsigo yo nga tomanyi mbabuulidde era kasitono nkubira essimu ng'okaba pasita kiki nga nkubuuza wajje ddi gundi wazze ddi naze mwezi guwedde ate natandika okukuwulira egundi omwaka oguwedde ogenda mu sekendi 3 eziddako ojja kuba tokyalaba profile yange ku page yo ng'omanya gwe kasitono aba Bobiwine ng'abuze esyo ng'omanya ono omwana nkuttemu kuba tubagamba temuwulira silwakuba nti tubaagaliza era nze wano bwe mba nfunye yakaddirwa aka visa ng'olyo lyasasula mbalina mu bubokisi bangi nga nkuba gwe nta passport yo linyojje ng'omwana alinyajja nga biri ku alaali bwe biba si bya alaali temutawaana kujja Mukama nsabidde abalwadde abanyigirizibwa ab'emitima egimenyese waliwo abalina amaaso naye nga tebalaba munange nze pasita yaŋŋamba mbuno aba baana nuupu ba luminati kirina amaaso naye tekiraba batutegeerera kitegeerere munaye no yabadde ayogedde bulungi naye ekibi ate nga musiyazi munaye musiyazi omwana musiyazi kirina amaaso naye tekiraba omanye ekisiyaga ekiri mu kanisa nga tonnagiddukamu omanye ebikolobero ebiri mu kanisa nga tonnavaayo omanye abayimirizaawo ebisiyaga nti nno balokole okimanyi nti abalokole be bakuumye ebisiyaga mu kanisa kirina amaaso naye tekiraba Mukama nsabidde abatalaba balabe Gekazi yabeerawo nga talaba Mukama nga nnyimirira mu mafuta ga Elisha leka bagekazi balabe kuba waliwo bye batalaba bye tulaba si bye balaba si bye tulaba ffe tulaba birala nabo balaba birala mu linnya lya Yesu Mukama ababikule amaaso nsabidde abantu bonna Mukama beetaaga obujjanjabi waliwo be bagoba mu nnyumba nga muzeeyi muleme gundi ne famire ye musajja akaddiye Mukama kwata engabo n'akagabo oyimirira okuyamba muzeeyi muleme
abalabe be bajjire mu kkubo limu basasanire mu makubo 7 amakubo gaabwe gajjuza obuseerezi mu linnya lya Yesu. Mukama kwatenga bonaka gabo olwaniriro oyo omuzeeyi omusajja omuzeeyi nga bamubanya abanya bwe batyo kutakali. Mukama oyo omusajja ezo ntuyo ze teyabba bubbi nsaba oyimirire ku lulwe omuyambe. Abalabe be bonna baba kunkumuka bafwe bagwewo mu linnya lya Yesu. Lwaki muzeeyi akaaba? Tusabe nanga tuyita mu Yesu Kristo mwana wa Katonda ayinza byonna. Amina. Mukama bawo mukisa madamu ticha namboze bambi mukwano kibinnyo ekyakutuuseeko naye tukusabira Mukama akuyise waawo nosifa nakato tukusabira Mukama akuwonye abalwadde baffe bonna abali mu malwaliro abalidde obutwa Mukama abufuule vitamini. Waliwo n'omulenzi omulala bangambye yaliyo mu kuziika ali ku ttaka kiki ebyenda bikunkumuka saabagamba. So abalungi Mukama bawo mukisa mbagala nnyo mu Mukama waffe Yesu. Tusisinkane enkya Mukama bw'anaaba ayagadde. I sign out. Tusigadde nze ASP asiimwe Wire Bible and Politics. I sign out.